mawulire getulengera munda mu ggwanga lya Congo akaseera kano kennyini galaga nti tebinnaba kuggwa Congo. Ekibuga ekiyitibwa Goma eggwanga lya Congo limaze okudeployinga special forces. Congo ekibuga ekiyitibwa Goma amagye ga Congo Sekedi asindise special forces munda mu kibuga ekiyitibwa Goma. Amawulire galaga nti emmundu evuga obuteddesa wano atulirize Goma. Oho, special forces batuuse aba Congo bawerekeddwako ekibinja ky'abayeekera. Sekedi akoze atya aleese special forces n'aleeta ne Wazalendo. Bawazalendo atuliriza nabo bayeekera. Government erwana alongside abayeekera Wazalendo. Tutegedde nti okulwanagana kakati kuli kwennyini. Amawulire gasusse kutegeeza nti abasirikale ba Congo 120 badduse ne bayingira ekitundu ekiyitibwa Rubavu mambuka ga Rwanda. Abalala ne bescapinga nga bayita ku bwato mu kitundu ekiyitibwa Bukavu ne South Kivu. Ebifaananyi ebyavuddeyo byabadde bikulaga abamu ku basirikale nga beewaayo mikono egy'amagye ga MONUSCO. Kaakati gano mapya biri byabaddewo wabitegedde nti Congo yabadde ekuza retreat. Ekibuga kiwambibwa abakambu ba M23 ne Rwanda nti kati amavanyuma gaveno gagano gategeeza nti Congolese Special Forces backed by Wazalendo, a self-defense group, decided to fight back Rwandan forces and the M23 emundu evuga obuteddiza. Tutegedde nti mwekiro wonna Wazalendo n'amagye atuliriza ag'enkizo ddala ag'eggwanga eritibwa erya DR Congo Special Forces gagenda maaso n'okulabika nti galwana ku kisaawa atuliriza ekyennyonyi. Emondo egenda maaso n'okulabika nti evuga obuteddiza Goma International Airport. Waliwo heavy gunfire ebizimbe abigenda maaso n'okulabika nti obaolyawo byonoonebwa. Amagye ga Congo mpuliriza kyekyo Mukongo agamba togenda kutujogera waka. Omukongo agamba togenda kutujogera waka. Congolese forces batuuse dda weebali. Kakati kiyinza okulabika nti kiddakula kimanyiddwa. Naye nga update nene gye tulina yeeyo Wazalendo ne Fadaka forces sigali aga bulijjo. This is not a regular army now. Congo ekitadde nayo ku level endala egamba kakati ebyayonoonese embeera y'okulabika nti tuliisa ebijanjalo empiso erabika yeewedde. Ngaba tugenda maaso n'okuba ntugalengera ekiriwo kyekyo. Konga aleesa amagye amalala gali agadduse ekibuga ne bakiwamba. Kati baleesa atuliriza ba special forces Wazalendo nabatuliriza weebali ku ground ekibuga ekiyitibwa Goma emundu evuga. Kakati tutegedde nti enteekateeka y'abano erabika yakusooka kwagala kununula kisaawe Goma International Airport bakube mundu kamala. Kati ekibinja ekiyitibwa Wazalendo Force of Patriotic Awakening for the Liberation of Congo kino kirwana na magye ga Congo bali alongside Congolese Special Forces balwanira wamu n'amagye ga Congo. Banajukira nti bali best mu kitundu kyekimu ekiyitibwa North Kivu. Bayeekera atuliriza abagenda maaso n'okuba nti beegattira abeegatta ku magye agaggwanga lya Congo ga Fadaka era nga bagenda maaso n'okugayambako mu kulwanyisa ekibinja ekya M23. Mulimu ebibinja ebiwerako omuli Alliance of Patriots for a Free and Sovereign Congo webali awo nabo beetondamu ekibinja si magye ga ggwanga naye bo bagamba naffe tweyatandika okulwanirira eggwanga lya Congo. Kakati weebali bali mu Wazalendo. Kakati mu Wazalendo muno era mulimu ekibinja ekirala kibayita Nduma Defense of Congo Renovated nabo weebali balwana. Kakati era mulimu ekibinja ekirala kibayita Collective of Movements for Change. Collective of Movements for Change nabo balwana. Era mu Wazalendo mulimu Patriotic Self Defense Movement MPA n'ebibinja ebirala. Kakati ebibinja ebyo byonna byekulamu omulemu biine mundu
ne byetuuma wazalendo. Mu bufunze mu lulimi oluswayiri beyita wazalendo. Wazalendo kitegeeza patriots, bamoyo gwa ggwanga, ba nationalist abeewayo okulabika nti balwanirira ensi yaabwe. Gavumenti nga weere tebaginaako buzibu. Weewuunye nti ebigundi baba bijjawa, ebyokulwanyisa babijjawa, ejjawereri ery'eggwanga kati ne watandikibwawo ekibinja kino ekya wazalendo, ate nakyo nga kiringa kibinja kyabayeekera naye nga kyo kirwana ne gavumenti, mukwano gwa gavumenti. Kati embeera nga bwetambula, amagye ga special forces gakomyewo ag'eggwanga etibwa erya DR Congo ne bawazalendo bakomyewo bagezaako okununula ekisaawe ekiyitibwa Goma International Airport. Akaseera kano nga bwe tugafuna okuva e Congo mu byonna ebitambula otegedde nti Congo tebennaggwa. Amagye ga Sekedi ag'omutawaana gali agasembayo ne wazalendo bazemu okuteekawo embeera mu kibuga Goma.